ate mulowooza Sheebah tamulazeeko level spicediana bibino birindirire ate nga ye Maama Fiina Maziga goka wamu ne barista Timo bibino nabyo mbikuletedde tosubwa Eddie Kenzo taliddayo mu Grammys mbikuletedde ate nga ye Braila mwala wala Bruno K akikoze ku lunaku lw'olusooka ku ssomero bibino nanga weli enkola yaffe wano kuwanda boyugi tubale tugamba ka video tubale tusaba katuwele ka like abenga kasobola kutambula katukeli yenna Kadama ali mu nnyumba yetega kulira ino information kale nga te hajat kalodo agamba janga kulombere duwa ebizibu birenga bitira gowe natana subscribe nga tugamba bambi osubwa bintu bingi nnyonnyo wano kuwanda boyugi kale katugenderewo mawuli gafagalero onaku radio spicediana yagenze nafulumya kayimba ndoza kayimba mwina abasinga mwakawulidde kwa gowe natana jiwulira ngenda banji kuplengira mu maaso totya tovola ba subscribe wano kuwanda boyugi okufuna information na mutuufu elanga yenali update ngenda kuba nkuplengira ka video ka spicediana ulide message eri mu kayimba ke era nga nkwine side ya Sheebah kalungi byayogedde ku luyimba olwo ka Spice Mami mukawulira akayimba katadde ate nga ye Sheebah bambi taluddeewo n'agamba mbuno to cut the long story short I am built for this, I'm built for this. Tino ye yatondebwa kubeera mu battles zino era anytime now Sheebah kalungi n'agenda kuba toluyimba oba agenda kuba tulaga ene wanga membuno step ye eddako mweno situation egenda maaso ebyo nga tubitadde mabbali ebyafaayo nakazi bibambye omulimu gw'abamaamu bambi omulimu gukwasaganya bulungi nnyo era ng'olunaku walero yatutte Braila K ku ssomero wali ku gwini oba wati simyo lida osobola ogenda ku page yabwe saga bakubira kalamu ebyo nga tubitadde mabbali principal badde bamwogerera mbu principal naku zino mbu yeragira ku bayimbi era nga bambi kino ekintu nze kirabirawo nga tino abakadamu oba basekadamu abali mu biyumba eyo abaveeyo ne batandika okumentinga ebyo kisiru ku principal waffe simba sikutegeera oba ogamba ki uyo principal badde ne mutabani wa Kabako muwala we n'abalaga nti no bambi ye musanyufu okumitinga buli kika ky'omuntu era nga bambi eyo principal ngaffe wano okuwanda boyugi tugamba big up kina kuba mbaplayingira kano ka video mukawulira nkomeyo namala manyi mangi mwakalabye naye laka mbaplayingire abatakalabye 18. Wow. I've been a New Balance. Agenda Gombe, oyono ye principal ino nga tubitadde mambali wagambye mbuno arage Kadama amazeeko wagambye mbuno Eddie Kenzo muchocho genda kuyimba oba mukipocho genda okima award yagenze mu kweraga tino kupostinga videos talina makulu wamuno nokwera bambi balina ebigambo bambi musalo mugambe naye nga bambi Eddie Kenzo tugamba bambi congratulations yadde tuwalesa award waleti watuletedde kamedo era nga tugenda batukateeka mu museum yaffe ndoza mumanyi Eddie Kenzo alina museum ye ewale Kawempe oyono ye Eddie Kenzo nanyini BET wano yeka mu Uganda jirine ebino nga tubitadde mabbali ebya barista Timo bibinyo oluvannyuma lwa kwewamba okuvaayo natino etandika okuvumira government ya Museveni Maama Fiina avuddeyo n'agamba barista Timo tino sawa zino oli muntu mukulu era ensi amawanga n'amawanga gakutunuliddeko tino olina abaana bo inspiring nga togenda kuvaayo nani kwewamba mukyokyo kuvaayo gamba bantu mbuno amoke oba kupostinga ekintu kyonna kyonna okulaga mbu oli oke wabula teri kyewavuddeyo era Maama Fiina n'abeera nga munyiivu nnyo era anytime now yamugambye mbuno amwetaga mu meeting mwinaba abali ku TikTok ndoza mukimanyi nti no anytime now live egenda kuba egenda maaso genda ku TikTok following page ya Maama Fiina live ogenda bogisanga ko tino nga interviewinga Timothy kyamujjawo kyamwewambisiza kubanga yewambisiza he kidnapped himself kamupapiringira video ya Maama Fiina erangira kuba nkuletera amawulire amalala okwewambako bayabula oba yasirika si kirungi kuba abantu babeera ikirivu tekiba kirungi Timo wakoze kibi kubanga naffe benyini oba otweraliikiriza kale n'omwana bano abawulidde nti mwana nenze namanya nti timayinza okuba teyakoze eki kubanga omuntu okuva eno mwenna mumanyi Dubai basebo ne banyo tubeere nga abantu abakulu tuve kuba naboogera nga bali kyanna mukaaga neobuufa kati Uganda eba yayiseewa ye emitendera ki egikwatisa Timo okwogera ku airport Uganda airport
ate era nga tewaliwo gavumenti yamuwadde ssente naye obutasiima bw'abantu tusiimaako omuntu kaaba akukoleddeko akatono. Omuntu kyaba akoze ekitono ekyo tuyigenga okusiima bw'otalisiima. Oba ani aloga ba Kadama kale temuntamangako nga bwe muntamye ku mulundi guno. Olutalo olubadde lulwaniddwa obulungi nga lubulako akantu katono nnyo. Tudde wali tujaguze twambale engule. Laba akantu katono nnyo akabadde keetaaga okukozesa obwongo we kaabalemeredde ekintu kyonna ne mukiwunzika ne mukizza ku ttaka. Muganda wange Wumalu Kisekka twavudde dda ku mulamwa. Video gye wakoze yaddidde abaana ne bajja ku kintu ekituufu buli omu we yabadde asonze effumu n'emmundu. Ate amasasi ne mugolekeza ku kintu ekirala ennyo. Balisita Timo gwe mumaliddeko amaanyi yabadde ekintu kyabadde kimu nga buli omu amaze okutegeera nti twagala kimu abaana abafiire ebweru, abaana abafiire Saudi, abaana abafiire Saudi ng'ekintu kimaze okukwata omuliro. Oli ne weyandibadde oba yeewambye oba akoze bitya yabadde talina mumwa gwa muntu gwagenze nagwo byabadde tebitukwatako. Odiyo ze waleese muganda wange simanyi akawala kagamba mbu tuli mu ddiiru simanyi balisita kumusondera sente raga ya sente. Ebyo byabadde obireka eri muganda wange. Kati buli omu yavudde ku nsonga enkulu ate ng'omulabe ono abatunyigiriza ekyo kye baagala. Ojjukira Bobi Wine mu lutalo lwe baalimu awo ne Museveni nga bali kagere ku kagere nnyanda ku nnyanda mu kalulu. Baleeta zi diversion simanyi muhoozi akwanukudde bw'ati. Bobi Wine yabagamba ebitalina makulu tetubiwa makulu. Njagala Museveni yekka, saagala muhoozi, saagala simanyi simanyi saagala bloga gundi. Otegeera ensonga for the simplicity of it. Singa nali manyi oluzungu Mukama nannyamba bantu mwe ne mbanyonnyola mu luzungu ne mutegeera bino ebintu. Balisita ne wetuliragawa ne wemulidda wamwe eno sitwago tubadde tumwetaaga. Naye n'osanga Kadama ebikaba buli lunaku nganga batuta nganga nga bigazia ate mwe muli omuvuma essaawa eno. Ku kisaawe eky'Entebbe bameka abakungu be mulabye bapulizenta ab'amativi ab'amaledi abanene mu ggwanga buli omu eyavuddeyo n'akaaba naye ani yakuma omuliro si Balisita. Kitegeeza mu lutalo lwonna twetaagayo oyo omuntu alina obukodyo bw'empologoma atati ayingira mu ttanuulu ye Balisita. Yabadde ayingira wali awookya buli omu waati okulumba. Fe abalala ne tuveena emabega eno ne tuveena emabega n'olukalikali lwaffe ne tuwongerezaako tegedde. Benna mu sitole y'Entebbe gwe tonkubira ndeka malirize ensonga. Mu sitole y'Entebbe airport Balisita ye yateekayo omutwe gwe bagubete nti oba afaafe. Bano bonna abalala be mwalaba abajja okulwanirako twajja lwa Balisita. Kitegeeza mu lutalo okuluwangula twabadde twetaagayo abantu ng'abo muganda wange Kisekka taata wonna wenkusobezza saagala kunyiza kubanga tetwetaaga ffe bennyini twerwane. Wabula twetaaga lwana bali abatono abanyigiriza abangi. Ensonga yabadde ya buli omu kulemerako. Mukiweemu obudde. Omanyi omuzungu aga time is distinguishable of everything. Obudde ye businga okunyonnyo. Singa manyi oluzungu nze Mukama.